yajja eddondiro mu kyogero. Ndi musanyufu nnyo okubategeeza nti ebikolo byaffe ebimu bikyaliwo, bikyalabwako era bikyawonyeza ddala. Bw'oba obuuliddwa kubanga abamu mulina ebibasumbuwa, endwadde zibatawaanya, zibazinya oluguje, zibayimbya endubaale, zibakekemya bukoko, zibakaabya olumaamiro, zibakijjanya, kufuuyira nsenene ku mmindi kwennyini, era mubuliddwako ejja nakakaawa mwenna gye muli eyo abasinga abalwadde ab'endwadde ezitali zimu. Naye tubasaasidde nnyo kubanga okwo tukuyita okwebongera mu nsiike y'ow'ettanda, kubanga ekimbe kikusimba ne kikukwala ne kikuzisa mu kaseera katono nnyo. Kale nno ngenda kubalaga ekikolo kino olwaleero. Nze Musisibbo Geoffrey Munabusiro, nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazzi talya. Ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda. Nze nakuwandiikira ekitabo Bassekabaka b'ensi muwawa, kyekyo kyolabako kinnyonnyola ebyafaayo ebyabassekabaka ab'edda ng'ensi tennaba nakufuuka Buganda. Okinoonyaako kitabo ekyo weekiri kiba kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo nga bw'okiraba wano weekiri nnyo, kinnyonnyola ebisoko n'amakulu gaabyo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo nakiwandiika weekiri, kinnyonnyola bingi. N'ekitabo ekisinga obunene era obukulu kye mbagamba ekiyitibwa Olulasangeye, kinnyonnyola ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda olukadde bukuku. Kakati nga bwe mbannyonnyodde, naawe ayagala okuyiga olulimi Oluganda yita ku 078 599 343 078 599 343 ontuukirire nkuyigirize olulimi Oluganda, obuwangwa bwa Buganda, olulimi olw'ebuziba, olw'ekusifu, olw'ebisoko, lwonna ojja kuluyiga. Oyige n'ennono otegeere. Yitiraawo weegatte ku mukutu gwaffe bwe tusomera olulimi Oluganda gwa WhatsApp. Ku TikTok tubaako ne ku YouTube tubaako. Ekikolo kino bakiyita NGALOMWENDA. Simanyi oba mubadde mukimanyi. NGALOMWENDA ono era ava ku nkula ye, kubanga kyebava bamutuuma NGALOMWENDA aliko ekikoola. Ngenda kukimenyako wano nkikulage bulungi ekikoola kino. NGALOMWENDA ono kyebava bamutuuma NGALOMWENDA aliko ekikoola. Kino ekikoola bw'okyetegereza enkula yaakyo kiriko obuntu 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okalabye NGALOMWENDA bw'atyo. Kati ekikolo kwava weekitibwa ekiri kansabe kameramani wange akisemberere. Weebale nnyo ebalira. Kino ekikolo kyekivaako NGALOMWENDA oyo bw'atyo bwe yakula. NGALOMWENDA ono bw'oba otawanyizibwa kinsimbye ogenda kukozesa ono, ofunako akakoola n'okakunya bulungi n'osiiga awo ekikusimbye. Kinsimbye ojja kuba omuvumudde, ate n'okunywebwa kinywebwa. Abazadde abamu balina abaana nga bameketa amannyo. Endwadde y'okumeketa amannyo ndwadde nzibu nnyo. Abaana ng'omwana ekiro ogenda okuwulira ameketa amannyo, omwana oyo bambi olina okumunaaza ku NGALOMWENDA ono. NGALOMWENDA osobole okumutaasa ekintu ekyo. Kibi nnyo aleme kukula nga alina ekintu ekyo ky'okumeketa amannyo. Omuntu wameketa amannyo abamu bawanuuza nti ekitambo kimulinnye. Gamba waliwo ekitambo ng'omuntu wameketa amannyo nga kitambo. So si kirungi kumeketa amannyo. NGALOMWENDA ono yabimala, mwekwate engeri ya nkolo nakambe. Mannyonnyodde. Osobola n'okukikolamu ensaano n'oteeka mu kizigo, omwana n'akola ki naye n'obasiiga naye nga n'okukinaaba kikulu. Oyo NGALOMWENDA bwe tusomyeko olwaleero. Tujja kubalaganga ebikolo ebitali bimu, naye twetaaga obuwagizi bwammwe mu mirimu gino. Mutuwagire. Kyova olaba nze buli wenkola wano ndekawo ennamba y'essimu, kuba akatambi kano simanyi gye katuuka, mwe mukatambuza katuuka wala. Wayinza okubaayo omuntu gwentaasizza endwadde enzibu nga yanoonya dda eddagala ly'endwadde eyo. Kale mukankomeko wano, aneetaaga tobuuza nti omusajja oyo mufunye ntya. Ndi ku 078 599 343. Neegattaako nga tubunyisa olulimi Oluganda n'obuwangwa n'ennono. Neegattaako tulina omukutu gwaffe guyitibwa Olulasangeye, gusomesa olulimi Oluganda. Bw'oba oyagala okutwegattako naawe otambulira wamu naffe era ng'oyiga ate ng'osoma nga tukusomesa, yitira ku nnamba eyo, buli kimu kijja kuggwa. Kankomeko wano, Ssaabasajja Kabaka awangaale.